abayizi 349,445 be basuubirwa okutandika okukola ebibuuzo bya ssiniya ey'okuna eby'akamalirizo okutandika n'olunaku lwa bbalaza mu bifo ebituulirwamu ebibuuzo 37,300. Ku bano kuliko abayizi ab'obulenzi 17,523 nga bakola ebitundu 5.3 ku buli 100 ate nga ab'obuwala bali 17,522 nga bakola ebitundu 49.7 ku buli 100. 51 ku bayizi bano basibe mu kkomera eruzira ate nga 519 baliko obulemu. Bino era by'ebibuuzo eby'akamalirizo ebisookedde ddala bukya ggwanga livvuunuka bunkenke bw'ekirwadde ki COVID-19. Tukyaliddeko ku masomero agamu okulaba nga bwe geeteeseteese era bangi tubasanze bagamba balinda lunaku lwokka. Empapula ezikozesa mu bigezo bino okuva mu UNEB zaafunibwa ennaku eziyiseewo emabega eyo. Ebyetaagisibwa mu kukola amasomo ga science bye batusabye nabyo twamaze okubifuna. Paticha bagezezzaako nnyo okufuba okulaba nga weetuli wetuteekeddwa okuba yadde nga ezimu kale tetuzikoze zonna ng'etuteekeddwa okuzikola. Ky'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ki UNEB kirabudde abo abateekateeka okukoppa. Kakibeere nga ekibuuzo kituufu oba si kituufu naye n'akikola nti nno ye n'akiyita ekibuuzo era omuntu oyo ajja kuba nga etteeka limukwata era naye mu ngeri y'emu ajja kuba aw'engassi ya miliyoni 400 ezogeddwako era bombi bano abantu bano yasoose n'owokubiri bajja kuwa engassi eyo era basobola n'okusibwa mu kkomera emyaka 10 oba byombi. Okwewala abayizi okutaataaganyizibwa olw'obutamalayo bisale bya ssomero, abazadde basabiddwa okwogerezeganya n'abagakulira nga bukyali. Kyokka bano balabudde nti eky'okubanja abayizi ebisale tekiwa masomero beetu kubalemesa kutuula bigezo. Singa banakkiriza abayizi okutuula ne ssente zaabwe, ekitongole kijja kubayambako okusobola okununula ensimbi zino. Abasabye batuukirire ekitongole n'enkalala z'abo ababanjibwa kirabe engeri gye kiyinza okukolamu okuziyiza abayizi abo okufuna obubonero bwabwe singa bunaba nga bufulumye. Ebibuuzo bino bijjidde mu kiseera ng'eggwanga litandise okusenserwa ekirwadde ki Ebola era nga disitulikiti 5 gye kikyegiriisiza abaayo basabiddwa okuba abeegendereza ng'ow'amayuga ayita ku lutindo. Bayongere nnyo okulaba nti bakebera abantu ebbugumu ly'abantu abajja mu masomero naddala nga bagenda kukola ku bibuuzo. Ng'ebibuuzo bya bano bigenda mu maaso nga 7 Novemba abayizi ba P7 nabo basuubirwa okufalaasirwa olwo batandika okukola ebyabwe mu ngeri ya kubwesooka si kubulya ebigere bisooka mu buliri ate ne bisula emirannamiro.